Esinkwanirizaako mukwano gwange yenna alina gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Updates TV. Kaakati nkuleetedde ensonga zino, bifaananyi ebyo bye nkusigidde wammanga obirabanga ebiri awo eby'omuzannyo, naye gwe yenna yenna anoonya enkyukakyuka mu ggwanga, gwe yenna yenna eyeetaaga kubanga ikonomi y'eggwanga ekyuka, y'eggwanga Uganda ekyali. Lwaki? Kubanga nnyina lisaaki gwe nkoze, njagala otunuulire emmotoka pulezidenti wa Uganda z'atambuliramu, convoy, otunuulire security force. Kino kyokka ekifaananyi kikulaga okumala ggwe munnayuganda nti mwami Museveni wennyini waali awulira nga tali seefu, eggwanga lyamukoowa dda olw'ebintu bye bazze bakola. Tebaamukoowa nti nno olw'okuba tebamwagala, wabula omuntu akooyebwa ku ebyo olw'ebikolwa bye by'azze akola. Omuntu n'atuuka ekiseera nga baamwetamwa. Ayinza okuba mwami Yoweri Kaguta Museveni si yaakola dayirekitiri bino ebintu, nga biva mu minisitries ndala, ogeza nga human right violation ekulira ku musingi ogwa waggulu mu Uganda ensangi zino, okugeza ng'obuli bw'enguzi. Biyinza okuba initially tebikolebwa directly by the president, naye olw'okuba nga yono ye head, gwe mutwe omukulu era alina obuyinza obusitopinga buli kintu ekigenda mu maaso n'okukyunya munnayuganda, alina solution esobola okuba nga ateekawo solution esobola okuba nga esolovinga ebizibu n'okubonaabona kwa munnayuganda kwalimu, naye n'atakikola. Yeeno ensonga lwaki olaba pulezidenti Museveni w'aba atambula, security ebeera tayiti nnyo, tasobola wadde kusiteepingako bigere bibiri n'aleka security y'ebigere bibiri emabega, tekisoboka. Nga muno okunoonyereza kulaga nti nno mu Afirika mwonna Yoweri Kaguta Museveni y'asinga okubeera ne security eri tight, eri dangerous, nga muno mwe muli aba UPDF abatrayiningibwa with military tactics okuba nga bamukuuma, okwo kw'ossa aba SFC. Kino kyo nga kitongole baakiteekawo initially kubanga kikuuma mukulembeze ssaako ne konvoyi ye. Owulira security omwami gy'alina, kino kyokka kyokka kibalaga, kimala okulaga ensi engeri gy'atali seefu mu ggwanga lye. Kati amawanga malaga gaba geebuuza, omuntu w'otuukira okuba nga n'ewakawo toli seefu, oza oba wakolawo ki kyoba wakolawo? Bw'obanga okakasa mwami Yoweri Kaguta Museveni eggwanga oliyisiza bulungi, olikoledde ebirungi bingi era bannansi bakwagala, sala ku security gy'otambulirako, sala ku convoy gy'otambulirako, osobole okulaba ng'otaasa ekonomi y'eggwanga Uganda, kubanga byebyo ebimu ku bigikkiriza. Oba okitegeera ggwe mukwano gwe, simanyi oba ogezaako okuntegeera. Ssente eziyiika wano buli lunaku n'ezigenda mu budget just of providing a security ey'omukulembeze w'eggwanga zandibanga ziweza bajeti eyisibwa buli mwaka ey'eggwanga Uganda. Ekyo oba obadde tokimanyi. Kati bwe tutunuulira okugwa kw'ekonomi, abasinga batunuulira ensonga ndala zino ne bataziteeka kwegamba ne bazisuula mu gguluka. Ensonga ya security wano y'ensonga esinze okonsuminga ssente. Bw'ebanga bizinensi, byeno bizinensi gye bateekamu ssente n'etazza magoba. Kati buli w'okola bizinensi ng'ekintu ky'oteekamu ssente okiteekamu buteesi wabula tekifulumya magoba, suubira bizinensi okugwa.
Kati eggwanga likwata ssente ne liteeka mu security y'eggwanga okukuuma omukulembeze w'eggwanga empitirivu obuwumbi n'obuwumbi obuyiika wano naye nga tezigenda kuddamu fulumizibwa si capital nti bamusizzeemu ziri mu kuzaala buli ezigendayo zoonooneka. Kati muno mu kiri ogenda okwesanga nga ne ssente ze basomedde mu bajeti y'eggwanga teziriiwo. Oba ensonga eno ogezaako giraba. Oluusi basobola okuyisa bajeti y'eggwanga Uganda ng'olabye bajeti ya 2024 to 2025 omusimbi baateekamu 72 point something billion. Ogenda kwesanga nga bataddemu ffiga naye nga mu actual sense ssente ezo teziriiwo ze baaloketinzeemu. Era ojja kuwulira nga batandise okwewola mu mawanga amalala naye nga ssente zaaliwo naye waakubanga ebintu ebikonsuminga ssente zino tebabitunuulira nnyo. Kikulaga nti ekiseera kituuse ekya Mwami Yoweri Kaguta Museveni awummule eggwanga litereka abantu abalala waba nga ayagala okuba nga alumirirwa eggwanga lino ng'ayagala ekonomi ekisituke eggwanga lyeyongere mu maaso oba nga ayagala okulaba eggwanga lino nga likulaakulana. Ebiseera ebisinga n'oba weeraliikirira buli weeraliikirira ennyo okola ensobi. Buli eggwanga w'olisa ku bunkenke eggwanga olikozesa ensobi. Bagamba omuntu atambula ne security yonna yonna gw'omukulembeza akulira eggwanga. Oli mukulembeze w'eggwanga olondebwa bantu. Bavuga kino kye kirina okulaga nti n'ekitongole ekya EC ekya Electoral Commission kikyalimu akabuuzibwa ku biki bye kigenda mu maaso n'okuba nga kiramula mu biseera by'obululu. Kubanga tuba twebuuza abantu bonna bonna abawa Yoweri Kaguta Museveni akalulu mu Kampala ne mu bitundu ebiriraanyeewo bakkirawa obuganzi bw'ayina nga bungi lwaki aba yessa mu security eyenkana bwetyo lwaki aba yessa mu bukuumi obwenkanidde awo bwe butyo ate ng'alina obuganzi mu bantu. Kino kye njagala okubatangaaza mmwe mwenna abagamba nti Yoweri Kaguta Museveni akyalina obuganzi mu bantu. Obuganzi tebuliimu nkulaza ensonga lwaki tebukyalimu mu ggwanga Uganda obuganzi bwe. Era y'ensonga lwaki alina okwonoona ssente okulaba nga security yeeno agipaakinga with everything. Ekirala kye sigambye buli musirikale gw'olaba oyo awo amutambulirako yamulankinga dda okulaba nga takola disorganization mu magye agamukuuma. Buli musirikale ali high ranked awaali. Kati ngezaako okulaga ssente ngeri gye zigendamu. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange ali yampuliriza. Jangu mu comment section otangaaze bannayuganda ddala ggwe ki ky'olaba. Biki ebisinze okuddusa ekonomi y'eggwanga Uganda? Subscribinga, sharinga.